bonna b'amaanyi. Mu kutandika yakatandise bw'ati olwaliro. Gambye tulekedde ka romantic drama. Tulekedde mukwano, tulekedde muhabati. Focus features, Random House Films. Nga begasona ba film fo bakutuusaako Ssemajje tulekedde. Twatandise ne Nakyala. Baakozaako kemabega. Before bino byonna bye tuba tutandise nabyo. Nga tebinaba kuba. Batuusayo mabega ennaku z'omwezi nga 15 Julai 1988. Nga batugamba Anna Hathaway yagenda okulembera abazanyi. Pozi ngo gasseko ne Jim Sujjes naye agenda kuba mu Ssemajje tulekedde olunaku olwaliro. Olunaku moja naku lumu bwe luti lwokka lusobola okukyusa obulamu bwo bwonna. Nga batugamba nti Ken Stott genda kuba mu Ssemajje tugenda okwolekera. Kakino mu kutandika waliwo abato be twatandika nabo. Bano abaali baakamala okutikkirwa baali bava ku University eyitibwa Edinburgh University. Era bwe batyo bajja nga basembera mpola budde bwa kawungeezi. Nga batugamba Bunny Peeling, Tessa Ross ne executive producer. Kati balina bwe baatuukira ne basooka basiibulako bannaabwe abamu. Kuno of course ojja kuddamu tulabagane. Kwatekubo n'amusimba akafumitu. Mwendowooza abasigadde njabalaba oluvannyuma. Group ono yasooka n'amuggyako omukyala n'amuyisawo n'amutwala. Oli ayitibwa Tilly ne Callum. Kaseera kakuddaka. Waye gwe Callum. Lindako. Kati ono munawe yali asomera ku Winchester University. Ni Jesse alina mukwano gwe no ku Edinburgh. Actually, we have. Twali tusikanyeko kono of course tusikanye funde eziwera. Twasikanako ku birthday party no Peter Julie. Mazima n'onjira ne red wine. Okakasa. Sorry about that. Lero nonsonyiwa. Kati wetaaga kwetonda. Wali musanyufu osiyako ekyo kye wakola ko nedalekana. Yes, wali musanyufu. If you're not Julie. Kati obanga sigwe Julie, amanya gange bampita Emma. Emma Morre ge manya gange. Well, listen, Okay. I'll walk you out. So watya senga kulekerako nenkujeeka. Olabye otya. So this is me. Can talk. Ngenda kusaba. Road yakatandikirawo. Yagenze okujjanga mutuufu ya Subara Dedda. Ebiseera bisinga kiba kikwetaagisa okusooka okyusa kono ogenda kyusa nsi. Ogenda kyusa nsi. Ensi ndowooza nja gikyusa nga mpezza emyaka 40. Famous? Tugambe nti onobeera famous onobeera mugagga. Road n'ayitawo n'agwa erudda mu buliri. Ate olagawa. Ngenda sooka kwerongoosaako kusenya kumannyo kwekubamu ka perfume ndyoka enzije. Listen, won't be a minute. Just kigenda twala eddakiika tofaayo. No playing with. Kale munnange mubaamu abaana ab'obuwala munnange nga bw'atuuka aba akimanyi. Si bintu bya kusooka kumugula alina okwate kuba agenda yeerongooseeko. Rudi yawulira nga bimubowa. Yabadde yagala katandikirawo kakwiki ng'obudde bukyali. Kaatuuka munda. Kakino nga katuuse munda ku saidi yaako kalinga akalite kakikkiriza. Kalina concentratinga. Gamba kati nyina okwerongoosa nkwate kubo ngenda okuvaayo nga mubutuufu yenze. Vuuka kyebeka kali kamwegwanyiza dda. Kali kagamba agudde mu ggabo lyange. Kamala okwerongoosa kyatulumasa eddakiika 30 kumbe Sseruganda byamboyedda ye ayambala ayagala kutawanyika. Erindako. Munayenze mbadde ndowooza nti oba osanga kampite mu buyisi. Ate n'okusizaako no weebale nnyo ssebo. Siri bothered kale bw'oba oyagala kuyita mu isooka edduka. Osobola n'okuyita mu masekati g'eddinisha. Ye boyi abadde wano yalinze eddakiika 30 omuntu ogenda mweggala ebintu by'ekawolongojo ng'otandika kwerabirira kumala ddakiika 3 mu kinaabiro. Kaatula erudda. Wuliriza. Nikamugamba siri mulungi mbintu by'ekawolongojo munnange saagala nkulimbe. Lwe nkwate kubona ennyingira obuli n'omuntu ebise ebisinga nkomekerera nseka oba sikinga nkaaba. Olaba. Yakagamba kimu kiri fine yakizula mu kali innocent. Tusobola okubeera baseya. Baseya? Yes, tusobola okubeera baseya ensonga tuzireke. Red road appetite yafudde dda. Yabadde ayagalira. Yakagamba tusobola okubeera baseya. Of course, you know it's St. Swithin's Day today. Yamugamba nti olwaliro lunaku lwa St. Swithin's. Today? St. Swithin's naku z'omwezi nga 15 Julai. Omanyi otya? He was buried in Winchester. Anti bamuziika mu Winchester Cathedral. Ate nze gye nsomera mu Winchester. Wali Winchester University gye nsomera. Okay. You know there's a poem. Omanyi waliwo poemu? If on St. Swithin's Day at the Throne. Bagamba nti ku St. Swithin's Day. Something. Kugamba simanyi enkuba bw'etonnya wabaawo ebibaawo simanyi biki n'ebirala ebigoberera. Dexter.
baba ng'ate oli muka kamugambe ne wetwebake ebyo tusooke tubireke kati nakyala asomera ku University of Edinburgh Rodi asomera ku Westminster University yakwate kubona akanyweza kati enkuba bweteetonye ekigenda okuddirira ate nkugambe ki kyekuba kambuuza nti wandiyagadde tubeko kye tukola nze naawe buba tokinambuzibu banga lyetooloola era bwe batyo baafuuka baseya nga buno gamba nti bamukwano wabadde osobola okufuna omuntu ayinza okuyambako sengula ebintu batugamba ennaku z'omwezi 15 Julayi 1992 ne munaye kaafuuka kaseyaake era kaafuukira ddala kanywanyi okuvira ddala ku lunaku lwe yasooka okasisika ne babeera bonna mpaka kati kaafuuka kakyalika era teri byakawolongojjo takeggalanga kiki ekiwunya nze kyemanyi ekiwunya butungulu mpozi ng'ogasseko ne disappointments kakali nekyali kikaleese eno kakazi katu kaali kasoma bintu byakuwandiika kubeera katontomi ka poet ndeese ka typewriter naye tomanya oyinza okubaako g'osikana osobola okufuna omugayi omulungi ng'ayambala kono siri interested ng'ayambala n'obuwaani ng'alina n'endowooza essaawa zonyina okwata ekkubo nyina okulinya endeege nze ku saidi kale namulese ku saidi ali ku saidi eno mu buyindi owaayi yomugamba tiwali tabu kale kwata ekkubo genda weenoonye naye teweerabira okunsindikiranga ebbankaluwa ate empanvu ngenda kusaba ofuna essanyu munange nze nyina feeling alisi mu Bungereza ojja kudda ng'olittagali osegeera kati nga batugamba ennaku z'omwezi nga 15 Julayi 1900 ennaku ezaali zigwamu mukazi watu bambi ate olowooza yatuuka ekiseera nga takola mu restaurant y'aba Mexico atandika okunyonnyola emmere gye balina ebiriyo ng'ogasseko n'ebirala ebigoberera yeri yakwata ekkubo genda kwegamba okwongera mu kuwandiika kwe naye byamutabukako yagamba ekizibu ky'abano microwave biki nonno bwadde ebbali yali akamulali mulali n'asooka amusiiwa n'amukaawa olukawirira kirwako baabato so kati gwe ki kyoyagala njagala osooka omuli kati gwe oyagala kubeera ki comedian kono nze ndi comedian of course tujja kwetaaga comedian kuba waliwo akaseera we katukira nga baklayant beetaaga okuseka badde nkyakola ku sayiro zange eza comedy njagala mbe nga lisi nsobola oku toilet ziri eno ziri eno obadde ogamba ki yagamba ekyo kyolayo ngenda kubeera ku open mic oba oyagala tusobola okuyitirayo mu kafo kayitibwa laughs eyinza okuba nga si date kubanga oyinza okuba olina boyfriend nandiyagadde okujja nga maze okukola naye bwe mmala okukola nkwata kuba okuddaka mba nkooye so kati gwe kiki kyolimu ennyo kiki kyolimu ennyo nze kati essaawa zo kino kyenkola niwankubadde kiyinza okubeera si kyalubeerera naye kati munaye kino kyenkola ekyokuba nga nkola mu restaurant kajja ebbali kaakwata ekkubo ne kakubira Sseruganda essimu kakati no Sseruganda ye yakwata kubo genda kusomesa Lungereza ku saidi ya Bufaransa naye munaye buli lwe kaba kanoonya comfort ye muntu yekagwe kasobola okukubira essimu alisi ne boogera munange manyi mu nsi buli omu abeerako n'omuntu amwanguyira sooka omuli ebyokusomesa bigenda bitya ku saidi ya Bufaransa ali mu Paris si bibi mbitambuza bambi ngenda kusaba teweggala bu student kiba kimenya amateeka olwere waliwo akali waggulu eno kali mu kwesulubabba ngenda kusiikana maama ndiemu ekyemisana naye ononsonyiwa kitaawo kwegamba ononsonyiwa okubanga namuyita fascist aba akyayogera tekirabika sete ne ziggwako kagenda omuyita Dex nga sete ziweddeko manyi mulimu omuntu gwoba ofunamu comfort wobeera ndala kati ng'oli tugeze oli Bulaaya mulimu omuntu aba akwanguyira bwe mba mutandise okwogera ne munyumya bino engeri gye bikwasaganyaamu Karoli yagambye agenda sisikana nnyina
musana gw'olwaliro nga bwe nagambye nti Rodi yaviirira mu family ava mu Maserengeta waliwo kye bayita classes zo Maserengeta eyo upper class Maserengeta. A language called disco. Was it fun? Abadde mu bintu bya language disco binyumye. Tell me, who's been writing you all? Kasoko muli ani abadde akwandikira bankaluwa zino empanvu maama tebikwatako. Who came to stay? Kali akawala akaali kaze. Just good friends. Emma nange tuli bakyapiire ekyo kyo nkibagambye efundezibwa simanyi lwaki olemerako What maama. do you need? Kali yambuuza holiday yenkana ki gye weetaaga. Teaching English. Wano sajja ku holiday najja kusomesa Luzungu. Dexter soko lindeko. Isn't that Alain Delon? Oyo si Alain Delon. It's your father. Oyo nno kitaawo. Kakaino bo bamugamba nti okujja eno yajja olw'ensonga kwegamba linga yajja ku vacation kweyagala. For lunch tomorrow. Niwankubadde yakitwala mu simanya ali mu kusomesa. Balina sente. Tiyetaaga kubanga ajja eno. Thought you might want these. Nalowoozezza nti oyinza okwetaaga buno. Obugatto nabukuleetedde mukwano. Nti weebale munnange. What's for supper? So kati omuntu agenda kulya ki ekyeggulo kwa munayi nkoyo emmere y'Abafaransa. Ge mazima. Nkoyo emmere y'Abafaransa saagana giwunyirijako wadde ogirabako. Tukwate kuba okudda erudda. Batugamba nti ennaku z'omwezi nga 15 Julayi 1991. Mukazi wattu akyakola eno. Anti Golden Boy ayagala kulaba. Labika alina kaatomedde akalala. Karoli amanyi okujja n'akyalira nakyala. Ni munaye nga bw'omumanyi ku bumaama. Tataliza. We were just kissing. Just badde tukiisinga bukiisinzi. Kiisinga ng'omutwe guno oyagala gusooseka mu kamwa ke. You're just spoiled. Just oli mwononefu kye katamanyi. I got offered the job of manager today. They told me they wanted someone who wasn't going anywhere. Yagamba bampadde offer ey'okubeera manager. I love tequila. So kati Oh, and I babadde baagala omulimu alisi bakwasa omuntu gwe bamanyi tagenda kuvaawo. Nze neetaaga katekira. just because you think it's funny. My hair smells of cheese. Enviiri zange ziwunya omuzigo. Sibitegeera. Thought you were writing poetry. Nali ndowooza ogenda kubeera muwandiisi wa bitontome. Failed. Anti byagaana. Look, you're funny. Oli funny. If you're Oli attractive, oli mwala mugezi. person I know. Gw'omuntu omugezi ku nsi yakatona gwe nali ntegedde. If you're sexy. Oli attractive, oli sexy. It's supposed to be sexist or something. No, it's not sexist. It's just ridiculous. Leka naawe bya kisiru. Listen, Emma sooka owulirize. Labayo. I could just give you one gift. All right? Bwe mba wakuwaayo ekirabo kimu kyokka. Do you know what I give you? Ekirabo kinandikuwadde obulamu bwo bwonna. Omanyi kinandikuwadde? Nandibadde nkuwa confidence. Or a scented candle. Oba si kino enkuwa ne scented candle oba kande erimu akawoowo. So I've disinfected the Mmaze okulongoosa wansi buli kimu kyonna kiri kiriya. Thank you, Ian. See you tomorrow. Weebale Ian, ndowooza nja kulaba enkya. Bulaza weeraba. Bye, Emma. Weeraba Emma. I should go too. Ndowooza bituuse nange nkwate ekkubo. Oh, feel a bit lost, that's all. Jasimpulira ng'abuze. You're not. Trainee TV producer. Nice new. Ge nategedde gali gamu gokka nti kati ssebo oli trainee ogenda kubeera TV producer. But you know, Ogenda kukola buli kimu kyonna ky'oyagala. Ne batoosingamu kwe kuwuta ka drink. Luli agenda tandika kukola ku TV. Wow. you need, don't you? Omanyi kye weetaaga? Holiday. Weetaagamu ka holiday. Laila wallahi. All I'm saying is I think Dexter kyengenda okugamba kiri kimu kyokka wadde tugenda ka holiday tugenda setting out rules tugenda kubeera ne boundaries. Nakuze omwezi nga 15 Julayi 1992 ebiseera ebisinga bateranga kusisikana ku lunaku luno. it's no drunken puddles. Ngenda kusaba kyonna kye tugenda okukola mulimu bye tutagenda kukola. Agreed then. Teri bintu bya kadolinga. 2. No flirt Teeka namba 2 saagala otandike kunneemolerako. with me or anyone else. Titugaanyi osobola okunywamu ebyokunywa naye saagala ofulatinge nange. Leads me to rule 3. Etteeka namba 3 Rules. teri bintu bya kubeera bute. Hour or have a week. Saagala kulaba ng'ogenda kunaaba ng'oli bute. Saagala kulaba ng'ozunga ne zubula ng'etambula butambuzaawo. Simanyi genda mu pulu nga tuli weerere oba genda mu nnyanja nga tuli weerere. Teeka namba 4 No Scrabble. I love Scrabble. teri Scrabble. Is exactly. Ko Scrabble mwagala. Anti ly'etteeka lyange nange. Osegeera. Kalinga akamugambe eno gye tuze saagala tukolereyo nsobi. Njaga tusigale nga tukyatambuza friendship yaffe, relationship yaffe y'okubeera abaseya. Kali mu kwesiga sunscreen. Kiki? Swimming costume. Kano kenyambadde ka swimming costume kange. It's in repaint. It's a factor 30 I burn. Baabano.
yakatulaga kali mu kwekolako bambi leka nkuyambeko yakasaba n'akagamba leka nkuyambeko sira basonga lwaki ofa leka nkuyambeko n'akwata ekkubo n'ayitawo n'atandika okugenda maaso n'okasiisiitira kano ngambadde sikalabanga kuko nakafuna mu Thailand yini yanga kalinga ka road sign. Yeah, well, it means a perfect union of opposites. Kategeeza perfect union of opposites. Yakasiga n'atukesya n'atandika okasiga mpola mpola. Oyagala nzikiriyeko wansi wane manga. Okikoze bulungi emabega awo. Si wabi. Kiga. Nakasiga mpola mpola. Niyagira nga bw'omanyi munaye agenda okulaba nga kakkakkanye kasaze empewo. Ndowooza tugende mu mazzi. Tetwagala kugira kutandika atekemebwa. Kugenda mu biteetaagisa tugende mu mazzi. Nikayitawo kwolekere mu mazzi yasigala wano. Baabali. Akaagala nga kase yake nga bw'onogamba nti ekyali wange mwagala bitya. Barukesya ne basoma ku butabo. Kati agenda okuzza amaaso okulengera ng'abasinga abatandise okujja ku biiki wano bali bute nga bwe baazaalibwa. Okimanyi nti eno biiki y'abaabute. Biiki mujja muli bute. Balina mu kufumba barbecue. Oli ali mu yoga ali bute nga bwe yazaalibwa. Oli akunaamiriza nga bwe baazaalibwa. Tudde ku zi magaziini zaffe kuno sokoleka ennyina okwerolera. Why? What are you thinking? It's like this crunching noise. The answer is no. Yamangamba manyi ky'olowooza n'ekituufu kiri nti ansi eri nedda oyinza okuba oyagala naawe kutandika kutambula bute. Lwaki nedda? Rules. Not to mention... Tulina amateeka ate nekyawina girlfriend wo bambi. Ingrid. Ingrid talina buzibu. Top off at the check-in desk. Well, as you keep pointing out, Ingrid used to be a Gy'ogenda maaso n'okuba nga oyogera ku Ingrid esooka yali modo. Catalogue. Tutandika. Just saying that we're not entirely unknown to each other from a physical point of view. Yagamba sigamba nti twemanyi on a physical point of view. After graduation. Ojjukira ekiro kiri after graduation. Oteekeddwa okuba okijjukira. Like a car crash. Of course twali mu bulangiti twali twebisse. In fact, if I close my eyes... In fact, bwe mbika amaaso gange. They're just... Ntandika okugenda maaso n'okubamu akafaananyi kusya ku mirigo nga bwe gwali konto kigeza. ...being a dungaree. Nga nzijukira nga kwata katofaali. Tutandika ebyo. So you do... Tutandika ebyo. Olaba. Have I got this one? So koleka omusana gwine engeri gye gunkutte mukono olabika. You're fine. You look fine. Look fine, you look okay. Kina akawungeezi. Bakwateko ne bajja erudda mu club. Batuula awo. Do you know I've never been abroad? What? That'd be ridiculous. It's true. A fortnight in a caravan in Whitby, drinking cup of soup with Dad and trying not to kill Mum. Batandika okunyumyamu mpola mpola. Boze ebitwaliza akadrinki. I can't believe I'm actually here with you. Kale soba kikirizaamu otudde wano naawe. Why? Lwaki ekyate kivuddewa? Lwaki? Lwaki? Yes, of course njagala kumanya lwaki. We were at university. Jukira bwe twali ku university before nga tetunaba kwogerezeganya. Nze naawe. Nali nkumatira. Ridiculous, I know. Kyabusiru nkimanyi kyabusiru naye ngenda kubulira. We're almost naye mu kaseera luli twali ekiro kiri kye twali tugenda okugenda e Kawolongojjo. Ekiro ekyo nali sobola kikkiriza mbu ngenda kubeera naawe. In fact nawandika ne poem ku buli kimu kyonna. Yawandika ekitontome. Ogenda kyogerako ki? Of course nali nkimanyi. Of course wali okimanyi. Kiki otegeeza nti wali okimanyi? So I guess. Just nateebereza buteebereza. Epic letters and compilation tapes. Ebankaluwa ng'ogasseko n'obutambi. What happened? Ki ekyatuukawo? I got to know you. Anti kati nakusemberera ne nkumanya ne kinzijanjaba kiri kye nakulinamu ekyamaddu ne kivaawo. Naye nkyayagala nnyo okusoma poems ezirwyminga ne Dexter. Leka naawe si nnyingi eziri awo. Obadde ki? Too much wine. Kawayini kangi tugende gwe. No, not yet. Nedda nnyabo tetunatuusa kufuluma genda. Tugenda sooka tutambule mu tetugenda kuda ku hotel. Yamuleeta ebbali. Ninga kamwatu tekamugamba nti mbiseera bikali nali nkumatira before nga siraba getting close to you. Nali nkumatira I had a crush on you.
era agamba n'ekiro ekyo kye twali tugenda okugenda mbyekawulongojo natukanesya nekiwandikako ebitontome. Yatuuka nebbali. So kati agenda kuyitawo kuyingira liyodi. Ondeese eno maze okuntamiiza onkubiza buwayini. Be reckless. Live for the moment. Anti be reckless, at least live for a moment. Olwo ekyetaagira at least n'obaamu ekyeddalu osobole okunyumirwa obulamu. Kabulazi ayingira jangu Emma naawe. Leka kubeera prude. Jangu tunyumirwe. Leka. Daba no butofaali yagamba tufudde ayingidde ali bute. Pants on. Alisi wandigenzo ina underwear. Leteka namba 3 olyerabidde. Naye omanyi. Naye agenda okulaba nga tekiyamba. N'asooka ajjako bulungi nnyo. Ajjako ekiteeteeyi. N'ajjako akaleega. Njamu ne suruwali. Kwate kubona ayingira erizzi. Whoa, watukira akasya kegamba nga you just have to go crazy. Nonyumirwa life. Skinny dipping. So kiro kibaita skin dipping, eh? What about? Smash you or something? Gwe. Tubatandise okuzanyiikiriza. Bali majjaawo. Rodi kyava akwate kubona asembera we kali. Wuliriza. Very serious face. Toteekako face eri serious naawe. Tungamba nti ogenda kunedda. Yes. Bade nefuramu engeri y'ekirowoozo. I just wanted to say that. Bade njagala kugamba nti. Well, I felt the same. Nange nawulira kyekimu. Near me. Akaseera kaffe kali kata tugende kawolongojo. Niwankubadde kale syawandika poemu sina kye nakola kirala kyonna kyabusiwa ki. Naye nange nabeeranga awo ne nkulowoozaako. Nimba nga nkulowoozaako. Nga ndowooza mu kaseera ko nange. Ne kambuuza okakasa. Okakasa dda mutuufu wandowoozaako. Kubanga Dex kyagala onzannyireko. The problem is ekizibu ekiriwo nze ndowooza ku buli mukazi omulungi ddaba bwatta emboozi. Kabadde kayidde. Abadde alina engeri gyakulyetinzewo moment mutuufu ne kawulira nkali shock out in it. Namala ate n'abikyusa. Kwe kakiringa ebya Ingrid sex kono yesu byogedde mbiwulidde. Naye nze naawe ndowooza kisobola okubeera ekyenjawulo. Kubanga I think we'd want different things. Ne nze ndowooza tusobola okwagala ebintu byanjawulo. If you wanted to. Bw'oyagala have a bit of fun. Okunyumirwamu jasi okunyumirwamu obunyumirwa. Obligations. Tukatwalenga ka holiday fling. Tosinika mannyo. Kabadde kali shock out. Mu butuufu nga kali taken. Lodi atandise kwogera bya kigwagwa. I'll take that as a no, inside. Kale oganye. Come on. Ile of course besigenda bikola nze. No, you are dead. Badde ngezaako ku expressinga kono nedda gwe wote obwoli. Why? Come back here. Abadde akagamba ngezaako ku expressinga ne kamugamba nedda gwe wote obwoli. Come back. Abayaya atolooza engoye tebagibba. Abayaya engoye bagibba. Yayina ofuna wano ekiveera y'ebika ebikaali butenga bwe yazaalibwa. Muntu omu ayite poliisi abayaya babbye engoye zange. Nakyala yajja. Mbutuufu ekikalumya akalidinze on ate n'amaani yeekyusakyusa n'amaani ayogera ebyekigwagwa. Abasiru babbye engoye zange. Kuliko amaani kuliko Calvin Klein. Abafaransa bano bayaye. They're not plimsolls. I've never worn plimsolls in my life. Lwaki oyambala plimsolls kono nze sijambalangako obulamu bwange bwonna. Ngeri gyava mu family nga gase bayambala ba designer ate abategerekeka. Kakeno bakwate kubo ne bakomawo. Babe basine kamuyita Dexter. Yamugamba tofayo Calvin Klein underpants showing na zinoonya. Ndayira bagwagwa ngenda batracking ngenda bafuna mbajje kanda weyayo. Kyewunyisa okubanga basobola okwebaka mbuliri. Si ba Luganda. Obudde ne bukya nga tewali kikoleddwa. Basigazayo ndowooza kya scrabble. Ebisigadde byonna amateeka balayika bagamenye naye. Ne beebaka mbuliri kwegamba Rodi alina omutima gulinga gwange. Nze nsobola okwebaka naawe n'obudde ne bukya nga sikutte nako. Wadde okwekyusizaamu. So kakati Rodi afuna omulimu akola ku TV.
TV. naye omulimu gwakola This one we cut back after the break, so alinga makona I'm warning you. niwo okukyaza bakyala Liv, go on. babeera okwo nga bali mu kwemoola bali mu kwekyanga bwamaliza n'akwate kubo n'ayolekera club kwegamba obulamu bwe bwonna parting ku kyakala kuba pate kuva eno kudda eri tewali ki ate kasi afuna omulimu ku TV alina obuwala Right, to let you know. kubidde kutegeeza Friend I've ever had. nti gwe kyali wange eka gwe nali mbadde naye Look, it's 5 in the morning. ssaawa ziri 11 obudde buli mu kukya Incredible. ate n'ekirala olina omubiri omusufu munnange Is that Dexter? oyo Dexter yakubye essimu No, I will. nsuubiza nti agenda kwati nsuubiza nti ogenda kuddako eka Tonight, all right? Dexi You are absolutely true. gwe kyomanya you absolutely truly amazing Dexter Dexi You're amazing okimanyi nti oli amazing and famous. olimu amazing ate olimu atikirivu yajja ebbali asooka anaabekoko nakyakawedde nabaadde bakyayogera ku ssimu kamugani nonga bwe kibasooka ngenda kusabuddeko keeka yajja ebbali batugala 1994 Julayi 15 kwesa draga utabulikiramu ekiri awo yasooka ne yeesettinga alina obutambi bwe bino ebyokubeera ku TV jassa bibeerako kutwaliza ninge waabwe nagambye afuuka mu maserengeta muzimu family zibayita upper class families balina sente ziteekanika yajja ewaka nina kyayamukubiriza namugamba nti nsuubiza nti ogenda keeka yabadde akulinze okuva ku makya obwedde akulinze katonda wange kirwaki otuyanirira Well, it's a hot day. anti obudde tobulaba teri musana leka naawe maama ali atyanga ye lwaki togendayo n'omulaba muze yeewunya natuyaniridde kayagana mwenge teyeebaka yajja asobole osiikana nnyina agenda otuuka ebbali okuzza amaaso kakati no maama we yagwamu ekimbe kya kookolo era kimutwala yatuuka gy'ali tuuka ebbali n'akookona maama ogamba otya Hello, stranger. anti ogamba kyamweyitira mugwira kubanga alwawo okujja omukyalirako nina ekirabo kye mbadde nkuleetedde ekituufu kiri nti Emma ye yakiweereza okay shoke tulabe kikyaweereza bambi kujja kibikkule mu mpolampola Oh, how lovely. wow A little ambitious, maybe. musindikira obutabo Short stories in the future. ngenda kugamba gye bujja maaso omugamba lisha awandike short stories this is kwegamba litambisias wandika ebitabo binene So, what have you been... njagala osooka ombuli mutabani kiki obaddeko obulamu obutambuza otya mwana wange maama waamwagala nga bw'okiwulira kati yajja n'akatambi amulaga omulimu gwakola maama yali so disappointed ayitibwa Dexter Mayhew No, I'll skip this next bit. kale wano kambukewo There's an interview that's pretty good. waliwo interview gyojja okunyumirwa kanteekeko abaana ababeera kuli babeeranga abali obwereere maama yajjako bujja TV yagamba oba osanga kale tunaabiraba oluvannyuma Yeah, the live show is always a bit. naye ate live shows zibeera nga bw'omanyi understand why you have to use sikitegeera lwaki okosa eri eddoboozi hair for this sort of thing. ye lwaki oli mu mulimu guno anti abaana bagwagala You mean I'm not drunk enough? olinga agamba nze sitamidde kimala kunyumirwa Dancing girls and Dexter okubeera n'abawala abazina bwe batyo You just host it. yes nze ndi hosi wa program And we always said you could do anything you wanted. tetugaanyi twasalawo ne tugamba nti ojja kukola kyonna ky'oyagala Good. njagala okola ekintu atalisi ekirungi Oh, look, this is what I. kino kyenkola kino kyekinyumira kyendaba ng'ekirungi babuli abali so disappointed mu ye naye tewali kyakola mutabani wabe bamwagala naddala maama amwagala nnyo She makes me ready. n'onsonyiwa bwe mba nkambwadde mumanye eddagala limanyi okuzijja mu mbeera Better tonight. so kati ndowooza yeebakeko ekyo ky'olwaliiro Actually,
I've got this premiere thing. Waliwo premier ngenda ekyokyolayo waliwo ka premier kingendako. I can't miss it. Mu butuufu sobola kamisinga. It is a Jurassic Park. Katonda watu wakajja atogenda. Anyway. I'm afraid I'm going to need some help. Unosonyiwa ngenda kwetaaga okunyambako nsituke. Oba kati nkole ntya? Nkwate nkusitule bwe nti. Yakwate kubona amwetika mukazi watu bambi. Wano wali okay? Kono of course wali okay. Nakwate kubona amwishawo na amuleta mpola mpola. Mulinyisa amadaala. Babano. Laba. Mwishawo na amuteke bali mu kitanda. Ninga mama abadde ayagala abeereko kone mutabani we. Kubanga alwawo okumulaba. Can I get you anything? Water? Wena kye weetaaga kufunira amazzi oba ka dry martini. Drink. Kyamugwako. Kusya kunyina engeri gy'afuna kiraga nti obudde bw'alina ku nsi eno kati asigaza butono okukamala. Nakunjereere. Yagenda okomawo ng'akubya amazzi. Kubya amazzi yebaka n'ageregeza n'ogeregeza no maama yuna ali wano. Mama. Kirabika otwo twantutte. Your father's a little angry with you. Yamugamba nti wamisinza olunaku era kitaawo munyiivu. Ngenda sigala ekyokyorako nedda. Genda. Me? Watching you and your father snarl. Nze tebinnyumira kulaba gwe ne kitaawo nga temukwatagana. Can I speak frankly? Badde njagala njogere watali kwekwekako nogenda maaso. Sirowooza nti kino kyandibadde kirowoozo kyange naye. Going to be a fine man. Decent. Nze nkimanyi ogenda kubeera fine man, ogenda kubeera decent loving, era ogenda tuukiriza byonna by'oyagala. And right now. Naye sikakasa nti waatuuseeyo. Essaawa eno kinneeraliikiriza nga nje. Kwisakula mu bwensigaza nandyagadde okulaba mu kifaananyi kyesuya ky'ogenda okubeera. Essaawa zo tokyali nice. You are not nice anymore, mutabani wange. Nothing I can say to that. There's nothing you have to. Kitegeeza tewali kyoteekeddwa kwogera, tolina kyogenda kwogera bireke. But I'm so disappointed. I'm hurt. Ndi mbulumi. Mzee yamuvuga mu motoka. Come collect your car when you're sober. Ene motoka ogenda gikimango oli soba. Ridiculous. I mean, Ekyo kiba kyabutira tosobola kwamba bisumuzo bya motoka yange taata. There. Tugezaako okwagala okumanyiira. Your mother loves you very much. Mama wakwagala okukamala ekyo naawe okimanya. Has left her. N'okusakula mu bwasigaza bambi ku nsi eno. If you ever Bw'obanga in this state again. Bw'obanga oyagala okudda okulaba nnyoko otuddanga ng'otamidde. Nze sigenda kukkiriza waka. Now, Amazima nja kuba n'oluggi nkuggalire. Kakati genda gy'oyagala ogenda. Tukwate kuba okuderera kyala. Kazi watu abali wana essimu nevuga. Nasooka yeewoza kati essimu. Nenkwata essimu eyo. Rodi mbadde nvuddeyo. I just remembered you're Kagero Rodi mu kufunamu ebyamu disappointinga yakwate kuba akubirena kyala essimu. Oba osanga boogere. Kuba muna ye confident we. Bw'aba ayina ebimuteganyizza n'ebimusumbuye. Nina kyabwatyo bw'ali. Bw'aba ayina ebimusumbuye ebimuteganyizza ebiseera bisinga shikani. Really communicate with him. Nafuna comfort. Nawulya na bulungi. Karodi agenda okuba essimu kube nakya olwaliro yalinayo ka nakadeti ne Ian. Only complaint would be that Kati Ian ono gwolaba. He's a good and a nice guy. 3 colors blue. But nakya atalina nnyo love naye. Tamuyinamu chemistry ya mukwano. You can have anything you like. Bakwateko ne bajja erudda bazze bafune kaddina. You would say ne wano se basaba pound 14. Seriously, no. Kale si kikulu ekya pound 14 si kikulu naye baba pound 14. Muntu akutwala ku date n'asooka yewuza kasete nga kangi. Amazing teacher. Okimanyi tugenda kubeera musomesa musufu era ngenda kuyozaayoza. Like you? Not that I'd have got any work done. Ngamba kale singa nsobola okubeera omusomesa nga ggwe mukyala Molly. Ayogera wabula is boring. Aboa. He's so good, he's so nice. Ali so direct. Rodi akwate kuba akomawo ekaawe. Comedy is a cruel mistress. Okimanyi nti comedy binyiiza. Sometimes, Emma, I think the only way I'm going to see my name up in lights is if I change it to emergency exit.
yagamba nti ebiseera ebisinga mbeerawo ne ŋŋamba nti engeri gye nsobola okulabamu erinnya lyange ndowooza nga ndikyusiza ne libeera ku emergency exit. Agezaako okukola improvision. Yatandika okunyumya n'anyumya. There is a point whereby omusajja kasita oyogera ennyo omukazi otukesya n'omubowa. And basically ng'oyogera ebintu ebiri logical. Abakazi baagala nnyo babeere nnyo mu mboozi eri logical. Era ogenda okwekanga abaako byayogera okusobola okudistracting okujja ku ekyo. Yeah, it's not a performance. Except it sort of is though. Baabano. Isn't it? I've been so excited about seeing you. Like nervous. Yagamba ekituufu kiri nti nali mukyamufu okulaba naye ng'atera at the same time nga nina okutya. Ono yamugirako amatala asobola ofuna confidence. It's just I graduated today and finally actually qualified to do something. Olwaleero kyenyinza okugamba nne ng'atiikiddwa n'embeera nga ndi qualified okubaako kyenkola. So I just wanted to celebrate with someone. Dexter atalinze. Ate Dexter waali kati gwaliwo. And when you hear this, can you just get in a cab? Bambi bw'onoowulira bino ngenda kusaba olinnye emmotoka. Maybe you can even stay. Jangu njasobola ogisasula ne bw'onooboze ojja kubeera mu nte oba kale nze nja kubeera mu nte obeere mu kisenge. See you. Ekikulu kya bina neetaaga okulabako. You just come. Bwe kiba kisoboka ngenda kusaba yitirako eno. Nakyatuuka ekiseera n'amanya nti ateekeddwa okutandika life. She has to start a life. Kuba kati akuze munnange. Tagenda kubeera nga buli kaseera buli lwafuna ekimusumbuwa comfort agenda ginoonya mu Dexter. Ate nga Dexter bwe twogera ye ku side ye atambuza kitwandise life ye oba obulamu bwe. Yesalawo akwatagana ne Ian. Naye nga bwe nagambye ku kya Ian tamwinaamu nnyo chemistry. Muli agamba bugambi nti weewaawo tomanya. Tuyituka maaso ewo osanga ne tukwatagana. Kisejja kyattu kyogera bwe buzibu kyogera. Bwe kiba saayisa okwogera We could go on an Ovaltine bender. Tusobola ogenda ku Ovaltine bender. Laba. Mukazi watu mufo ky'okubaako kye kikola. Kubanga olwaliro yagambye lunaku lwa kujaguza. Jantudde eno. Bayitawo mu nkuba. Kale ne banga eryaddirira. Batugamba Julaayi nga 13-1995. Mukazi watu yali ku simu. Kale bwe basobola kukubira simu oba osanga nzije ekulabe. Yasanga ono asala jike. You might want to leave it for a couple of minutes. Katonda watu. Musaza oli asala jike. Boys and girls, welcome to the late night lock-in. Lodi wuno ku show. This way, sir. Yeah, show that was late. Sebo tugenda kusaba otunula eno. Kitaawe yajja amukyalireko. I help myself to manyi mbadde wali nenfuna kakyayi n'obugaati. Trouble. Kansubire sigera tekawo mitawaana. Doesn't he look gorgeous? Ne okyala bwalabika. Suki. Come to Suki. Wakakyala kakola nako kajja sebo ne kamunywegera. Yagamba tufudde. Kigali ya batulu ya butunulizi. This is my Suki ekituufu kiri nti ono kitange. Mr. Son God. Okimanyi nti olina omutabani omusufu Kamala. Where's Mrs. M? Mukyala M ali luddawa. Mukyala we. Passed away. Ekyennaku ekiriwo yafwa. Barry, I need some water. Ngenda kwetaaga ku mazzi kadduka nga kawuli akaswadde kabadde keeyogeza. sort of my girlfriend. Oyo alinga girlfriend wange. Congratulations. Kankuyoze olabika amaana n'ofuna omuwala. Your mother would have been Mama we singa abadde oba osanga yandibadde so impressed. Leka naawe. I'll be watching at home. Ngenda kuba programu gyabira waka. Fun. And Jasinyumirwa. don't take any notice of what they say in the papers. Biboogera mu mpapula z'amawulire tobifaako gwe kola ki ky'olina kukola. So kuleke boogera ki. I'm the king. The most annoying man on telly. The king? Omusajja kyanzize kunyeeza ku TV. Odious. Kakati banamawulire bawandiika birala. Yawulira obusungu n'amukubya essake kati gwe man okimanyi nti I can't. Dexter sobola kujja. I'm just so much better when you're around. Mu butuufu nsobola okubeera obulungi nga ndi naawe. Stood in front of the camera thinking what's the show. Mbeera wano kati ebiseera ebisinga nembeera mu kamera neneebuuza kati nkola ki mu kamera show efuuse ya kifere buli omu anjogerako byayagala. Just don't speak in that weird voice. Kyengenda okusaba guli oguloboozi gw'okosanga okola show gulekeraawo. Nkwate kubo n'amuggyako.
Ddamu ne bamutegeka. Come on, guys, let's go. Abaye twangwe tetulina. And welcome to Late Night Lock-In, the show that is late, live, And loud! and what a show we've got for you tonight. Twaga tusooke tubalage ki kye tulina olwaliro. Limukola biri byakola bano balina bye bakola. Mukazi watu bambi. Ku ssomero gy'asomeseza. Bakwate kuba ne bamwita bamugaa ajja ku stage n'ajja ku stage. Musimba obugalo. FBM. Yababuuza lwaki mbeera banyiivu nga muyimba. Soko mpo butamu. Sseruganda abeera ku TV nga yakubiddwa. Nga byamukubyo kamala. Ne kakasi katukabirawo ne kamulaba. Lodi nga alaba. Gwe. 1996. Ian? I think I finished painting today. I'd like Olowooza onoosobola okumaliriza okusiiga langi olwayo kuba neetaaga TV tugizeemu. First, go on. breakfast. Right, brunch. Nosooka okulya breakfast. Brunch. Is it lunch? Is it breakfast? No, it's brunch. Tugenda kulya lunch, breakfast, ate ekyeggulu. Brupper. Ate bropa. We bituuse kanzire munda. We agreed about snooch. Twakiriziganyiza ku bya snooch. Can I? Nakyalina Sseruganda, wabula Sseruganda amubowa. Want me to go tonight? No, you should go. Bw'oba tuyagala ngende ekyo lwaliro kono genda. Come with us. What? Tusobola ogenda ffenna. You talking over? Mutandika okungeya gwe ne Dexter. Anyway, I've got a gig tonight at the Rose. Nange nyina gye ngenda okubeera. Nyina gye ngenda okuba nga nkola mu komedi wange. Well, better get back to it then. Kale ndowooza ngende neetegeke. Butterflies. M? M? About 1700. Mbadde ndowooza ku ssaawa waawe essaawa zaffe ziri. You know. Mbadde njagala tukole kali akantu kafu kamanyi kali okategeera. Tugera ku byaka sex. Ono yaseka sarcastically. Pues kali. Munyo omuntu okubirawo nga takufiiringa. Ninga just ali naawe for the sake. For the sake alina okubeera mu relationship. Gye bali abawala. Ng'ali naawe ninga sigamba nti oba akwagala. Ni just ng'ali naawe for the sake. Oba sikinga you a provider. Oba sikinga omuleetera okulya obulungi ninga tekitegeeza nti ate akwagala. We look great and I love the shoes. Yajja yalina okwate kubo gy'osika n'ono. High heel. Mugambe nga tonzaagadde olabika bulungi. Kasi akabadde kawanvu Emma. Ekindeese wano tusobole okufuna happiness, tufune essanyu. Kyekindeese tubeere happy. Katuufe kansooke nkuba essimu kigenda twala seconds ntono. How's the king of comedy? Kaisoko omuli kabaka wa comedy ali atya Ian tuli bulungi. Okakasa omukwano weeguli. The A-team are only fashion washed. Anti kati oba nkugamba eki? These days we don't just... Yagambe ennaku zino sigenda kulima connection balabika. That's fine. Ate ekifo kye mwafuna ekipya. It's a room and a half. Kiri fine naye munnange. I'm talking about painting the same wall. Ono bwe mugamba tusiige langi. Potential. Omuwala kasita atandika okusamwasamwa ku boyfriend oba ku bbaawe. Kiba kitegeeza nti yeegula eri oyo gw'aba asikanye. Omuwala akwagala aba agenda ku defending aba tayagala nakwogerako bingi aba ayagala protecting ekitiibwa kyo ng'ogasseko ne legacy. Wabula singa atandika okukola samwasamwa kati nga nakyabwe abadde ayogera. You know, she knows exactly what it's like to be. Ono yambuza Kasuki. Amugamba Kasuki ko kabitegeera. Time I turn on the telly, she's there in a pink... Buli lwenteekako TV munaye kabeeraawo nga mulimu kwegiriisa. Yeah. Well, we both are. Fembi, I've got some really exciting stuff. nyinawo ebintu bye ndi mu kuteekateeka. If I Just bikyali mu development. Please do. Bwe mbigamba mba ngenda kutta. Anti ndiiraamu. never mind. Omanyi bireke. Not without me, all right? Osobola otandika ekyeggulo ogira oli ekyeggulo. Kiki? Sibo kamuleseewo. N'asooka agenda mu kinabiro ne yeekubya akayaga. Kosa cocaine. Kyokka mukazi wattu yavudde gy'avudde kujja sisikana ye. Amala okwekubya cocaine ate n'abakuka nakyala kasikana nga yakafuluma bw'ati. Muganda wange. Onagera okuddamu okulingiza. Nga Seburodi ali mu kwemula na mukazi mulala. All right. Maybe she could join us. Oli bulungi kono oba olina yatwegatteko. I'm here to see you, remember? Jjukira waze wano kulaba nze nange kulaba How's gwe. the teaching? So kati ebyokusomesa bigenda bitya? Interested, don't ask. Bw'oba toli interested tobuuza kubanga kati weefula abuuza weefula atandika emboozi kumbe jasi oyagala kikudistractinga then ate omala oveewo. Enjoy it. I'm a bloody good teacher, Dexter. Kale bw'oba oyagala ngenda kugamba ndi musomesa mulungi.
Oshegera. You know what they say. Omanyi kye bagamba kono bagamba ki? Those who can. Those who can. No, I'm sorry. Onosonyiwa siri familia n'ekyoyogera maliza sentence tuli bagamba ki? Right, well. Bagamba. Can do. Those who can do. They are those who can do and they are those who can teach. Oyinza okuba walimu okuwandiika ng'osobola kusomesa. Weegire gasiya. Come on. Emma sokolindeko naawe. Bit too much to drink. You're drunk. Gwatamidde ze sitamidde. I have literally not seen you sober. Sikulabangako ng'oli soba okumala emyaka 3. Buli dakiika 10 oyingira toilet. Either oyinamu embiro oba siki. Fine, well, I wouldn't mind, Dex, but you're a TV presenter. All right, you've not invented penicillin. All you do is stand around chatting. Kyensobola okugamba nti oli TV presenter leka kwetwala ng'agamba nti oli wakabi sigwe yayiya penicillin sigwe sitoli musawo. Wait, but if you wouldn't stop getting at me. Am I? I don't mean to, and I know that you have been through. Yamugamba nti sitegeeza bintu byakubogolera. Nkimanyi oyita bingi maama we yafa n'ebisigadde. You about how I'm mbadde njagala nsooke kunnyonnyola engeri gye ndisitaka mu flat. Gye ndisitaka mu relationship n'omusajja gwe saagala. What do you mean, what's the point? Kikyotegeeza kati ensonga. No, you have outgrown me. You think we bituuse kati kirabika wakula. Sikyalina kyensobola kugamba nokisobola kubeera serious. Amazima gali nti twesiibule wano twete. Olinga nsuulawo kono obukoosera nkusuulawo kati. Tokyali kiki wateranga okubeera. Kale neetonze. Kamugambye olabika kati wakula emboozi zange tezikyaku amakulu. Mazima ekindese wano lisi nkuyiira omutima gwange. Nkunnyonnyola engeri gye ndisitaka mu flat n'omusajja gwe saagala. Kakwate kuboneka dda. Kwe kumusimba akafumito ak'enjawulo. Ne kamugamba Dexter, kino kyo ngenda kigamba nkwagala okamala. Nkuyagala. Wabula. Sikyakuyagala. Sikyakuyagala okusiya kati ku mbeera gy'olimu. Sikyakuyagala. Tokyali oli. Gwe nateranga ofunirangamu comfort. Gwe nateranga okuliiramu endowooza zange ebizibu byange. 1997 Julayi nga 15. Nabagambye tulikasema bakayise one day. Vijay Inspirations nga bulijjo tulika romantic drama. Ku mutimbagano gwa muno waaki. Babano. Batugala 1998. That's an almighty win. Rodi no yatuka ekiseera yalina shonga etambula ng'ekola kati yadda ku show zaja. Tonight's joystick jockey. Kati show zaaliko zaza Tornado. Ankoti kati zaakola show zaakola. Till then, night owls. Yandibadde gadget yajja. Sikale munywaji. Do I really have to say smoking hot? It's just I'm 32, for God's sake. What, they're sacking me? Bangoba. Negative connotations. It's just. Yagamba ekya sacking eba negative connotation. Kyensobola okugamba nti bafunye new presenter. Definitely bangoba. Direction, but it's a direction away from you. Just by taking another direction away from you. More you in your 20s. Kati okuliridde tokyali oli. Mutuufu. So what's the good? So kati mawulire ekyamalungi g'olina ononsonyiwa. Well, you said you had some bad news. Ugambye nti olina amabi. Kiweseegeza kutambulirako amalungi ge galiwa. Career has its ups and downs. Yagamba nti buli mulimu gubeerako ups and downs. And I sense a bit of disenchantment, Dexy. Just a little concerned about my future. Just ndi concerned ku bisa byange eby'omu maaso. Future never is. Future? Highly exciting. Future munaye engeri tukyamukirira nkyamu naye oba tumanyi future bwegenda kubeera. Buli omu akwagala. Just lwakuba buli omu ataakulinako obukyayi olw'embeera zo. Kyolina okukola kikimu kyokka alisi funayo omuntu akwagala nga bw'akwagala nga takulinako obukyayi. Kasi akatuusa amugambye nti kati yuava shokuze. Batugala 1999. Kati ebbanga mukwetoola yafunayo omukyala. Tibwa Sylvia. Aliwo anagezaako practicing nga bulunga makampitemu ebigambo bye naasobola okumugamba. Sylvia yono. Mukulukulu. Sylvia yangambye nti munnaaye wali muntu omumanyifu. Yali aweereza ku TV. Once upon a time. Yes, once upon a time. Mbutuufu ki programu kyo nkijjukira.
Really hate it. Ki program twali tetukyagala. Turn it off. It's killing you. Ngebiseera ebisinga batugamba mukijjeeko ekyo kigenda bonoona. Television, Dexter? Not so much. Okyakola ku TV Dexter, kono sikyakola ku TV. Wait, really? Jase byonna byesonyiwe bya TV. Just being modest. He gets lots of offers. Wama afuna offer nyingi naye nga takkiriza. Party games. Kaseera ka party games. Yaze no mu family y'Abasilivia. Balina emizannyo gyabwe muggunda. Si wabi gira. Nga tuzze ebbali. Genda okuzza amaaso nga Sseruganda atudde ebbali. You can get stuffed, Emma. Is that from your act? No, though I have got this new thing I've been working. Waliwo ekintu kye mbadde nkolako ennaku zino. And I say, here's a funny story. I like this. Ian. There's this guy. Waliwo guy out with this girl and going out with this guy girl amusinza ne bagula flat bombiri. Engagement ring, the lot. N'amufunira engagement ring empeta n'agiteeka ebbali. She is still in love with her best friend. Ngezo kizuula nga kirabika akyayagala best friend we. Seen Dexter for ages. No. Anti Dexter mbadde maze ebbanga simulaba. How you found out about it? Goloza ntegedde ntya. Mu butabo bw'owandiika bwonna olaga nti Dexter omumatiro kamala. Leta akatabo kange. Ne graduation night. Magic week yali mu Bufalansa byonna obiwandiseeko. Call the police! Call the bloody police, it's my flat! Eno flat yange. I paid the mortgage. Nze nsasula mortgage. Farting! Gwokola gwakwata katima. You love the Wrath of Khan. Ne Wrath of Khan namukoowa. Simwagala Wrath of Khan. It's a good job we didn't get married. Wrath of Khan. Sorry about through your stuff. Nga monosonyo munayo kubanga. Bama ne beeyatulira. Tufukire ti buli omu n'ategeera wa waayimiridde. Mu relationship eno. Not here. Either that or it's track wind. I'm not sure. Either way, I'll pass. It's good, by the way. Not the poems. The poems are awful, but the rest of the stuff, like the stories, are funny. Yamugamba kyesobola okugamba nti ebitontome byo just ziri story nazo wandika ziri okay. You're better than you know. Oli mulungi n'okusinga gwe kikyomanyi. Just we wawudde. Bafuluba. Finally. Nze namwatulira munnange. Ni oluvannyuma lw'ebbanga. Kyolaba ebiseera ebisinga bubeeranga n'omukyalo oba omuwala. Make sure nti omustudying all the signs to understand osobole omutegeera. Omanye the type of relationship gy'olimu naye. Kuba munaye asobola okubeezaawo nga just you are there. Kukwatirira kasobola okudda kwaddako gwayinza okuba nga yeetaaga. So bulijjo kalina Sseruganda naye nga Sseruganda sigamba nti bakamwagala. Just kabadde kali naye kutwaliriza budde ndaba no tabu. Sseruganda alina kannakyala ke yafunye. Tuli mu kaseera kambaga. Kyabaali bamuyise ku mukolo. Genda okuzza amaaso emabega nga baminako weekali. Wow. Ninga kali majiga. Jane kakaabamu awo. Bajja. Crayfish. Dex, people go crazy for the little buggers. Tawona atuula wano. Now that you're actually a multi-millionaire. Oh, what define multi? You should come and have lunch. We should talk. Mbadde nsaba tufunemu akadde ku kyemisana twogere. Nkimanyi oyagala kumpa mulimu sikyo. I haven't seen you on telly for a while. Maze ebbanga sikulaba ku TV. Callum, mate. So nalowooza oyinza okwetaaga Callum. You wore the same pair of jeans for what was it? At the university, twali ku university nga oyambala empale emu okumala ebbanga. Callum owulidde. Nga tetukyali ba student. Geno gira bwati ng'alaba kannakyala kaali wali. Okimanyi nti ka Emma kaatulema ffenna. Laba nno omugole. N'omugole ssebo Sseruganda yamweggala. Uli kabulaza talina gwatayisijjaamu gaali. Mukazi wa mugambye. Almost every weekend tubeera ku mikolo. Niye tugenda tuka ku mikolo nga half of the people abali ku mikolo abawala.
bonna webegala tubanga bali mu conference y'abantu beweggala. Okay. Nakya yali wano. Rodi yajja n'amusikana otyo. Wandyagadde tuve wano bannaye weebali. Kyomugamba okiŋŋambye weebali tuve wano. Tuve wano tugende. Today must be quite tough for you, having slept with the bride. Olabika omugole wamweggala. Simanyi kikyoyogerako. Bino ebintu obijjawa. Anti tiri abiŋŋamba. My olive oil. Footprints halfway up the kitchen. Mulimu boosiga oyiro simanyi amagulu ne ga ebyo kati nabita kye kyatuukawo. Walekerawo okubanga obeggalira mu toileeta. And all you won't look after you when you're old. Baabano. I screwed up my career. Yagamba ekituufu kiri nti omulimu gwo nagusiraanya. Ensonga za mmanga ate nabyo ne bitatambula bulungi kono si kituufu. I screwed up my friendships. N'enkolagana zange n'abantu kati nga mmwe nali nazoonoona. Sylvie just... Ekiwe kya byonna Sylvia n'agenda ajja yatuukira mu kaseera ndowooza we nali desperate to have someone. Mu byonna kyesobola okugamba she saved me yantaasa bambi. Of course she has absolutely no sense of humor. Kabalagavu jaswa kuba tekalina mu mbeera za buntu. Berated, goofing around all the time. The only time Ian ever really made me... Nze Ian olunaku lwe yali ansesezzaako lwe yagwa ku madaala. Sylvia tayagala kuseka mbu bwaseka akaddiwa. Ye kyeyaŋŋamba. Tatayadaaye. Mbu bwaseka akaddiwa. But you love her, right? N'ekikulu kya byonna omwagala si we kiri. Omwagala, omuyagala. Yeah, I worship her. Yeah, of course musinza. Tukano nga wali beautiful bobeera waggulu eno birabika bulungi. Gamba sokoleka enkuteeremu. Don't start, Dad. Totandika Dex. Sympathy. I'm not lonely. Siri lonely, just ndinzeka. Siri muwubaavu nti oba nnyinza okwetaaga sex oba ki. I'm just alone. I've got a tiny advance to write this book. Waliwo akatabo kendi mu kuwandiika. Wow. Well, you know, I have something to... Nange waliwo kyenjagala okuwuliramu kyenjagala okutegeeza. Ki? Yamusimba bba. Getting married. Ogenda kuwasa. Yes. Yamusimba si obbaluwa invitation card emuyita ku mukono. Of course. Omuntu akusanyukira naye ng'essanyu bambi. Ngama mawulire malungi. Kaliko akawoowo. Invitation card eziriko akawoowo. They smell of money. Sente njereere. Mwala gyava gwagenda okuwasa balina sente. August the 14th. Agasti 14. Call a shotgun wedding. Bagita shotgun wedding. Agasti ga 350 with buffet. Embaga egenda kubawo n'ekyabika omukazi ali lubuto. Songa lwaki embaga bagenda giteekawo ku speed. Do you know who the father is? Yambuuza taata w'omwana omumanyi kono totandika. Nsaaga. Kankuyozeeyoze. Ogenda kubeera taata. Is that allowed? Do they let you? Kikkirizibwa banaakwagala. You're going to be a wonderful father. Ogenda kubeera taata mulungi nze kimanyi. Do you really think so? Bw'osuubira. Minute. Sikibuusabuusa wadde eddakiika neegi nze kimanyi ogenda kubeera taata mulungi. Naye muli si kasanyufu naye kalina omusanyukirako. I missed you, Dex. Ekituufu kye nti mbadde nkumisinga Dex. Nange bwentyo ate olwooza ze mbadde sikumisi nange mbadde nkumisinga munnange. Munywanyi wange bwe twetegeera. Mmanyi nkutegeera ontegeera. No more disappearing. Teri bintu byakuddamu kwebulako. Sijja nawe bw'otabula sigenda kubula. Ukakati yes. Tubeerewo. Kiss ka friendship kiss. Dex. Dexy. We should go. Tugende.
Absolutely tugende tusika n'abantu baffe tuve wano before we get tempted. Bange lyaddako mukulu yazaala batugamba 21 15th July 21. Can't I? No, Dexter. Tomuwa emmere y'ekiyindi tomuwa. Oh, I see. Ntaaga naawe. Keep missing. Abadde amugamba n'amuwa kaamulaliko nedda. It's just that I'm late and I don't even know why I'm going. Mbutuufu gyendaga sinaba nakutegeera wagyendaga ndi kikerezi emmotoka oredeze. I'll be back tomorrow morning. Olw'enkya ngenda kuba nkomyewo. Good. Try not to burn the house down. Ngenda kusaba mbeera mulungi ennyumba togyokya. Baby genda gy'olina ogenda ebisiga tofaayo. Najja asibula omuto. I know, honey. I'm sorry. Naye nsonyiwa mukwano nkitegeera. Kwate kuba namusimula kakeesi. Okay. Genda onyumirwe. Isoke. Nakwate kuba n'afuluma. Kagenda ono yafumbirwa siiri naye there is that lack of but it happened kati balina n'omwana bayise okuzimba family. He decided to settle. Yasala wa settlinge. I am Spartacus. Mutamubeeramu. No, I'm Spartacus. Mama yafulumyemu. No, I'm Spartacus. I'm Spartacus. What? Baba no. Let's have a Look, big Jazz, look, that's Daddy's ex. The basketball stars TJ and Mickey. Isn't she loud? Can you even fit them in a two-shot? Presenter awogana oluwogana. Yagamba noga presenter baba. Ngawogana presenter ngawogana kisusa. Bado wanesimu nejja. Emma. It's me. Inze. Olukute simu ayise Emma. How's the party? Pate egenda etya gye wagenzeeko bigenda bitya? We're all going on to some club. How is she? Tulina club gye tugenda muwala wange ali atyako nomuwala wali fine. Akyatunula. I should have given her the decaf. Oba osangana ndi mwadde ka decaf. Made you laugh? Maze ne nkujjamu ku nseko. Are you all right? Oli bulungi? No, I'm good. Yeah, ndi okay, ndi fine. Oh no. Weeraliikiriddeko nedda kani nekyewunyisa n'omukazi. Well, ali mu lodge. And well, everything's fine. Buli kimu kyonna kiri fine. Yagambye musimanyi balina gye balaga. Sylvia. Okay, I know I'm not good at all this. Yamugamba nkimanyi siri mulungi mbyokubeera taata ebyokubeera omwami. Naye sofa Dexter ebintu ebikwasaganya. If you had a receipt, you would have taken. Nkimanyi singa walina lisiiti gye wanzija wandibadde wanzizaayo dda. Ekyewunyisa aline kano kakaramu. Katonda wange. Ensi bannange ensi ndalamu. Kyovula towakanira bbaawo towakanira mukyalawo towakanira boyfriend towakanira girlfriend wo. Lwobadde naye batugamba 2-3. Yes, abamu bali royo. Bambali royo. Naye munnange. Laba. You even look like a writer. Mu butuufu ddala kati ofaanana ba writer. A writer in Paris. For this, isn't it? Butch. Take me. Badaze kusikana Emma. Look like me. Go tunangani. Screwed up divorcee. Nze ntunanga screwed up divorcee. So, my apartment's not far. Apartment yange teri wala tusobola ogenda. Batuuka ebbali. Dexter, we got a bit drunk. Dexter. That drunk. Okubeerako ffenna twali tutamiddeko no sinnyera. Did I? I think that you were upset about Sylvie and the divorce, and you needed a shoulder to cry on. Yagamba nti wali upset. And that's what I was. Shoulder to sleep with. Yamugamba nti ekyokwebaka nawe wali upset eri Sylvia ng'ogasseko na buli kimu kyonna, so you wanted someone to sleep with. Ate naliwo. It happened. Kyagwa. If you must know, it was one of the better nights of my life. Era wowe oyagala okumanya nti ekiro ekyo kye twafunamu family kyali kirungi byemu ku biro bye neenyumirizaamu. Tutandika ate kugira. There was one time. Dexter, kaali kasira kalwalumu. 3 times. Ne kaali kalwalumu naye twakola emirundi 3. Come on. Look, you don't think it's a good idea? Kyogamba si kirowoozo kirungi gwe nange. Huh? I did. Sigaana mu biseera biri nali nkirowoozaako mu biseera bya like the 80s oba osanga the 90s. I used to think it was a great idea, but at this point
Why? What are we doing? Kati tukola ki? To meet you. Njagala osisinkana ne John Peel ayagala okulaba. Hey. Njagala omulye nga asuna. Jazz musician. Muyimbi. Katonda watu. Free jazz on the piano. Rodi abadde amusabye abadde akasabye nti oba osanga. Babere boda. Yekyanga. Kakino kasoka katule bali. Bukyanga kabaworere kasoso mulyanga ali serious. Rudi atera ngubika gamba nakalidinga on alina mana abibuzabuza. Kagenda ovayo muganda wange. You're not going out like that, are you? Tungama tugenda out ngoli wote. Kuno atuyagala ngende ntya. Dala. I'll just go and see a movie. Njagala kwata kubogenda kulaba cinema na maso kulaba cinema then ngende mu apartment. Let's train back tomorrow. Ngenda kuba ninya training kera ku machenzi zaayo. Bambi. So, I'm sorry, Dex. Unosonyiwa Dexter. Don't be. Tuteekeddwa kwetudha wetudha ku kyaki. Okay. Go on, genda. Kakwate kubo ne katambula kagende. Rodi yawulire ennaku. Mbutuufu ndowooza kiri too late. At this point it is too late. Kazi katuka aliwo. Yafunamu n'omukisa and they had sex. By the time we yawukanira ne Sylvia bikyawo n'akanoonyako they had sex biki but it was that. Esaawa zino kali mu kuzimba bulamu bwako. Baatule bali Lodi n'asuna ennanga. Musajja ali okay, ali fine. Is presentable. Aine ekitiibwa kye namuku ssente. Kirina kyanga atudde bali ebirowoozo byatambula. Mazima gali nti ng'omuntu omwagala mu mutima. Nga omwagala mu mutima. Nga wamusima mu ndowooza. Nga ne bw'omulowoozaako bulowooza omusaayi gwo gwennyini gwefukula. Ne bwe bajja abasajja nga bavuga zirole ne bwe bajja abasajja nga bavuga buka bokisi oba tosobola. Najja atowooza teyadduka ku muyimbi. Dexter yamugamba linako Dexter. Yamusikana we bayita Canal Saint Martin. We yamusikana. Mbadde ndowooza nakwesonyiwa naye kituufu kiri nti sikwesonyiwanga nkwagala okamala. Ne kasooka kamugombi ne kamuba kiisi luba okwaya. Allah. Bw'oba oli mu byakunjereegereza. Amazima Katonda ng'oli mukundidinga on nga tolina kyonjagazi angenda kukutemula kuno si byendiko. Olayira amazima Katonda muguloli nange kuno of course I swear andi naawe. Bubusazewo we are going to be together. Wow. Ate eri kinyumanga kuwasa best friend wo. Oba kwagala mukwano gwo. Baabano. Yakanyweza naddamu n'akasimula kiisi. Kaakali nno batugamba 2 15 July 2 To our wedding? For what kind? Rodi ali wano ali mukola rehearsals biki byagenda okwogera ku mbaga. For laughter? Yagala kwegamba we speech nesobola ositula emitima gy'abantu emyoyo gy'abantu. Ask how Emma and I abasinga muyinza okumbuuza Emma nange twasisikana tutya. grew up together. Ekisookera ddala twakula ffenna. Bla 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 bla. Sokoleke bla bla yagenda okuddamu. Tuteekeddwa bimanya, tuteekeddwa na bisikana. Obadde ki? Yeah, I'm sure that's going to happen. Baabano. What? Mego kyomanya emitima gyabwe misanyufu. I do. Mitima gyabwe misanyufu. Buli omu alina omuntu gwawulira ddala amutegeera amumanyi. Safety issues. No, I could lose my license. Baabo. Kati ebbanga eryaddako Hello. Hello. Come here, you. Jangu. Kati nono muwala gwe yazala mu Sylvia. Give me a big kiss. Soko mpeka big kiss. Gambo otya. Between 5:30 and 6, but no more. TV inagiraba wakati wa saa 11 ne saa 12 tasukka. Saagala atuke mu ssaawa mpanvu. Nkimanyi kasanyuka nnyo nga kazze wano. Kalu musewe yatwalwa Sylvia. No, oyagala okujja. Go and see my family. Tugenda kusisikana family yange.
Weraba Karum. So have I. So nange mbadde ndowoozaamu. Just let us combine ebirowoozo tufunemu ekituzimba. I want a child with the man I love. Kamugamba I want a child with the man I love. Njagala nzale mu musajja gwe njagala. With you. Bwe kiba nga sikuzaala ngenda zaala mu ggwe. Well, then we better get started. Bwe kiba bwe so then we better get started. Tutandike. Kamugambye nti nandiyagadde I would like to have a child with the man I love. If it's not him, then it will be you. Banga lyetoolodde tuli mu 26. To take some exercise. Come swimming with me later. Olwaleero jjangu tukoleko ku exercise. Ngenda mpuge. Fine. Anti ngenda kubeera cafe kono fine. By the way, in case you're interested. In case we were interested, sinabafuna lubuto. Leka shokoleke, baby. Urubuto oluganyi. Banoonyeza omwana aganyi. Mwaka mulamba. I am taking that on you. Nosonyi obusungu buteekako gwe munnange. Best today, are we? Jasiri bulungi. Why don't we meet? Lwaki tetumiitinga? Ng'ovudde ku mulimu nange neva ku mulimu. Tugende tulabe sinema. Sinema yonna gy'onooba osazeewo gye tujja okulaba. Eneebeerako subtitle. We can go and have some dinner. Oba si tusobola n'ogenda tulya ku kyeggulo nze naawe. Sound. All right? Osegeera. Nkusuubiza tujja. Ko ye kale. Kale. Mukazi wattu ekimuluma anoonyeza omwana aganyi. Ebyo bituukawo munnange. If you get a chance ng'oli myaka ofunye omusajja, you feel like the man is willing 100% is committed okubeera naawe, kulabirira kufaako n'ebisigadde. Mwana omuzaala. Ko waliwo emyaka gy'oyinza otuukiramu okwagala ofuna omwana ate nga tajja. Noonya omwana agaane. Kati mukazi wattu yajja n'asooka awugamu. Mukazi wattu avuga kalunda aganya. Gy'asobola okugezaako sikana Sseruganda. Waliwo amuyisaako katwanga bw'agize eno. Kati yasuula omukono. Fune direction. Najja. Vuga kalunda aganyako empolampola. Baabano. Katonda wange. Banange. La haula. Yesu Kristo. Sseruganda ali ku kafe agenda oteekako essimu. Nakya yaleseko message. Amugamba ndi mukubo nzija. Onoonsonyiwa okubanga ku makya gulwayo munani nabadde mu mbeera etategerekeka. Njagala okimanye nti kwagala okamala. Era nga wa mukisa. Wow. Amulinda. Wabula mukazi wattu bambi base musekudi. Kubye. Ni wali ne woba ofuute tekyasobola kudda. Lengera. Wabula gwe kyomanya nti eno yali shock. Kino kyali kikangabwa, yali ntiisa y'amaanyi eri Sseruganda. Mawulire nga gamaze omutuukako musaatu bambi. Ekituufu kiri nti yali amaze osetulinga n'omuntu gwe yali ategeera yali amutegeera. Yali amanyi okuvudira emabega paka okutuuka we yali atuuse. Yali amutegeera akawonvu n'akako. Yali amumanyi paka mu ntobo y'omutima gwe. Era ng'awulira omutima gwali gufunye kye gwali gwetaaga. Batugamba 27 July 15 nateera. Musatu yagezaako okwebuzaabuza n'addayoko mulamu bwe buli obukadde obw'ekiyaayi. Kwesabira galalagala kubeera mu kilabu abuzeebuze embeera oba osanga kijafuna engeri gye kimuvaako naye nga wa. Yatomera buli gwasanze, yakwana buli gwasanze, yalwana yawulira nga yeekyaye.
nga ne bwe kiba kyakumutta aba tagenda kufa ko yalwanira masekati g'ebbala yagenda okoma weka nga tekyalimu wadde akategeera kyatwala ebbanga nga bamukwano nfe nga bali so tight and close however much at times bali in distance physically but emotionally bali so close batuuka ogenda okweyatulya ogamba nti kati ke kaseera tubeere ffena nga mubutuufu n'emitima gyabwe gyali so solid buli omu nga appreciatinga munne era omukwano gwabwe gwali so pure ne munnange nga bw'omanyi nti oteekateeka ne Mukama ateekateeka tebiseera ebisinga enteekateeka za Mukama zisinga ezaffe ze tuba tukola enteekateeka kiba kituusewo olina kukkiriza bukkiriza n'ogamba nti Mukama bw'ati bw'aba asazeewo bw'aba ayagadde naye ate bw'ofiirwanga omuntu ogw'oba oyagala kiba kirungi okumujjukirira in good memories. Michael. Yeah, it's Michael. Anti yenze taata. Butuufu mpulira ntidde. Okay. Akiri okay. Okay. Toteekeddwa genda maaso nakutya. Something happened. Waliwo ekyatuusewo gye ndi. It's okay. Kiri okay nabitegedde. I wish you were here. Nsubira kale senga obadde wano. Something happened with my flight. Ate munayi waliwo ekyatuuse ku nnyonyi yange nabadde ngenda kwate kuba okujja nkusiikane. You're in the hospital. Ndi ludda wa ye kono oli mu ddwaliro. What is it, Dad? Kiki ate lwaki ogamba nti oli mu ddwaliro? Dad? Essimu neevaako. Kitaawo abuuziza ndi ludda wa ye. Oh. Mutabani namugamba nti oli mu ddwaliro. Ko ye Mr. Kovaka. Wangi? Yes. Munayi ndi musanyufu okubanga kwasaganyiza nti ye. Nyina amawulire amakyamu ge ngenda okukugamba. Gakwatagana ku kitaawo. Kitaawo yafudde. Olwaleero emisana. Kyokka yakogera naye eddakiika nga 2 emabega. Kitaawe yafudde emisana golo yafudde saa 6 ogw'emisana olwaliro. Well, that's impossible. Tekisoboka nawe vaawo. I was just speaking. Mbadde njogera naye ku ssimu eddakiika nga 2 eziyise emabega. Kitaawo bamudikiralize bagambye nti mufu. Essaa 6 eziyise emabega. Leka nammwe. Kyokka badde yakogera naye ku ssimu. N'atuuka n'omubuuza ndi ludda wa. Namugamba nti oli mu ddwaliro nti kyamugwako. Kitaawo afudde yasooka n'agakaabamu awo. Nagambye tuli kapya kayitibwa the right. Kayitibwa the right. Oba the right. Right kitegeeza emikolo. Waliwo emikolo gy'obufumbo, waliwo emikolo gy'okubika, waliwo emikolo gy'ennyimbe. Ku luno tuli ku mikolo gya exorcism. Yajjukira mu biseera ebikadde nga bagenda oziika maama we oba nnyoko we. Nnyoko we nga tannafa yamulekera akantu kano. Naye ng'emabega alina bye yali awandiiseeko. Waliko kamalayika nga kakutte ku mutwe gw'omuto. Emabega kwaliko you are not alone. He will always be with you. Toli wekka bbanga lyonna ajja kubeeranga naawe. Kyava awulira ebikoona. Teryafuluma ekolwa gye yekkaanyi awulidde ebikoona. Okuzza amaaso ebweru ng'alengerawo obugere. Kyokka ate n'omuzira mungi gukutte. Ate n'awulira abaseka. Kwe kujja asooka yekkaanya awulidde abaseka. N'akwata ekkubo n'ajja ebbali ku luggi. Luggula omulundi ku maaso olwo bakwatirawo. Kyokka awulira akyaseka. Genda okwekkaanya nga bamulekedde kuno bino eno. Yakimanya abitaddewo yandiba nga tali wala. Daba neerudda. Wulira eddoboozi lya kitaawe. Yajja amuyita muzeeyi. Lindako muzeeyi. Taata.
oli atambula dda muli yajja amugobawoza kimu muzeeyi bw'atuuka ebbali n'asooka yiriggula ekigo ono yatuukawo n'atambuza amaaso nga tewali kiriwo kati abali wanagira okuzza amaaso kyava alengera ebbali waliwo enfalaasi naye ng'erina amaaso mamyufu temuli wadde ekya black maaso ga red erina kkala eringa yambwa eno waggulu nzirugavu ku mumwa myufu kyava asooka yekkaanya n'atambuza wano wonna amaaso kati nga wali ekifo alinga kyatategeera ate okuzza amaaso nga byonna bivuddewo nga nesina abadde akutte taliiwo yakwate kuba jagezeko okudda munda bw'otuufu simanyi kikigenda mu maaso wulira atandise n'okutyamu simanyina kumanya kiki nkola wano kati nja kwetaaga obuyambi bwo kirabika ngenda kugwa ddalu soko gyonsiikana ogezeko okunyamba mu ngeri emu oba endala kati wamala omusiikana ne bakwatekubo ne bajja mu maka muno mulina kyala alina omuvubuka omuto kusaaba bagezeko okuyingira munda babakkiriza kwe kujja olunaku lina mulaba alina kyagamba omuto njagala kumanya omuto yali amugamba ki kyava asooka amuyitiramu bambi kubanga yalaba nga bamutunuulidde ate nga bwe bamugera kale yagala kumanya baali boogera ku ki omwana yagamba maama we nti kitaawe agenda kufa gwe kyokka nga ne kitaawe yali tannabafa omwana yagamba maama we nti taata we omusajja agenda fa muto kyava asitula amaaso n'ayogera mulo ayogera mulo agambye nti naawe omumanyi munaawe wali omulabyeko okulaba ki omuzimu gwe bayita mulo mbu wagulabako naawe gwe kennyini gutambulira mu nfaanana ya nfalaasi yavaayo misindo olagawa ogambye eki nkugambye kitange yafudde kyokka oyo omwana yagamba maama we nti taata wono agenda fa nga ne taata wono tannabafa kubanga tekitu tennakuŋŋannya katonda wattu neetaaga osooka okwogeramu ne lukasi era nga amugambye nti naawe okulaba gu mulo omuzimu oguyitibwa mulo okulaba twakwateko wetudde ebbali eri lukasi nnaku zo takyategerekeka okuva oli nakyalo lwe yafa yitwa rosaria okuva rosaria lwe yafa lukasi takyategerekeka ennaku zino atambuza bigere ayambala kikabuuti kyokka alimu n'akatintima muto yakwate kubo najja wali kwe kutandika okukologa ekiruga yazza amaaso ery'omuto n'abanga amukwatako takyategerekeka ali mbigere atambuza bigere takyambala ngatto yakyuka njagala wekkaanyi n'asooka asala akana oluyi bw'amala okukasala oluyi sebo n'atambula najja ebbali kwe kufuna ebigatto bye
najanga atambula abantu bewunya seba ataza akana sirapu ne kagwirawo ku ttaka ono yakwate kubona jamaka ga Lukasi ono yajja okunnyonnyola ebisigadde bwe bituuse bitandise okaluba yamusikana atudde mu lujjalo enkuba etonnya okukamala waayo gwe Father Lukasi yamusikana atudde mu lujja kyokka enkuba etonnya okukamala najja amuyise wayambadde kikabuuti tali mu ngoye endala yamuyisa wasobola okukwateko omuwulekeza munda mu nnyumba aze ne nakyala n'amala okwekaza bulungi bw'amala okuggyako amazzi kwekwateko neyeebaka bw'amala okwebaka ate n'asituka saagala byakwebaka najja kati oyagala bw'obadde okola kyebweru kubuuziza obadde okola kyebweru ng'enkuba etonnya kati musaatu yatandika osika ebifaananyi agamba nti yeezudde ng'agenda maaso n'otambala ndowooza waliwo ekintu ekyamaanyi ekyatuuseko kye sitategeera njagala ogezeeko okumanya nti bwe guba nga muzimu gukumanya tegumanyi buli kimu kyonna ekikwatako lodi yandiba nga yazzeemu obuzibu bw'atamanyi yatuuse embali ng'akomyewo eka yimidde mu kifaananyi kya Bikira Mariya kati gojja kwetaaga obuyambi nange nja kwetaaga obuyambi omanyi kyoba okola kwate kuba ogenda osisiika ne Xavier omusiikano omugamba akwate kubajje wano kati yasegere yandiba nga ali possessed ne demoni okuva omwana Rosaria lwe yafiirwa omwana we mu lubuto naye kennyini okwate kuba okufa omwami ono yaluzinga faith bw'aluzinga faith n'abeera vulnerable eri omuzimu kati omuzimu gulabika gutandise omupozeesinga era yazzizza n'omusumaali kati amugambye nti kwate kuba ogenda osisiika ne Father Xavier nze kwate kuba nzigaliye wano mu nnyumba galawo kwate kuba ogenda omusiikane omuleete angobemu omuzimu ogundimu kati bagenda okwate kuba okujja n'okubuuza Xavier nga kirabika ate Xavier taliiyo lodi yuno genda okwate kuba okubikula amaaso ne kapa yatya bamutumye Father Xavier anoonya Father Xavier amulabako yabadde agenda maaso n'obasomesa yamusindika ewa Lukasi ewaka afuuse ekirala alingiza bulingiza bwati mu ddinisha ekifaananyi kya Bikira Mariya akirabirako eri mitala ne kapa zennyini kati zimutya zidduka n'okudduka ne zeekweka afuwadde tetukyamutegeera ala njagala olabe bali enkuba etandise okutonnya emisalaba gyonna egiri mu nnyumba agiwunzise emisalaba gyonna agiwunzise egy'omu nnyumba bali waliwo ekigambo baaru bano bakwate kuba okudda bagenda okwate kuba okugulawo okuyingira munda mu nnyumba nga kando zikoleezeddwa wabula emisalaba gyonna gyesulise emisalaba okwesulika bwe kiba kitegeeza nti yenna aba agisulise aba awakanya ekikwatagana obukristaayo aba mugoberezi wa sitaani ono yawulira enswagiro n'ayita Michael kibadde ekyekyo kyempulidde eki kumbe lwodi abali mabega Katonda wattu kwe kukyuka yavuddewo dda tugende ne bajja bamusiikane gyali alina wano akatabo kasoma lodi kyava akwate kubonagulawo banaye gwe munoonya ali bweru taliiwo munansonyiwa nabadde abuuza Father Lukasi mu Father Lukasi taliiwo
kati tutandike kugambye taliwo nakyala alaba mbu ye seyawe yaze simanyi wanyumiddwa ekirabo kye twaleese ewuweeka ku mulyango ku luggi gala oluggi olwo tetwagala muntu tukyankala abatana batadukwatako oluggi ne lweggala mukazi wattu n'amanya kalabaayi waliwo naze wano kubuuzaako kitaawe ayagala kubuuzaako hello kitaawe yagambye musebo yanyumiddwa akaseera kabadde yekeeka oli mulimba kitaawe teyafudde ku ssaawa nga 10 yafiidde mu ddwaliro lye limu nnyoko gye yafiira kyeyasembayo gezaako okuba nakyo mukosi ya sinesi ye kupakuka kutya bwe wakwata ekubo n'ogezaako okuddukayo n'oyingira ebintu by'eddiini mu butuufu kitaawo byamunyiiza byamuleetera obulumi simanyi osoma birowoozo byange ggwe nedda simanyi gw'osoma ebyange tanalisa omuvuma ayogera ebigambo bingi onaawulira emabeka wetomboggolera katonda yakomandinga katonda asimanyi ani nze tebankomandinga katonda wange takyusiza akaloboozi kanayogera ng'omukazi omukadde w'emyaka 7